olutali mu Uganda Muslim Supreme Council nti gye tuba tugenda olukiiko olutaliiyo n'akwotinga obuwaayiro bwa constitution gonde articles ezikyali mu kooti yennyini mwatuula n'ayogera ku bantu be tutamanyi mu nsalawo ye n'akwata abasiraamu babiri n'abayita nti Uganda Muslim Supreme Council. So tusaba bannayuganda bamanye nti ensalawo eyo totugamba nti bweri twagirabye ssemateeka etuwa ennaku 15 okutegeeza abalamuzi mu lulimi lw'amateeka lwaki twagiganye. Kati obuvunaanyizibwa bwaffe kutegeeza bannayuganda nti twagiganye olitagwa mu bigogo omusimanyi omulamuzi yagambye twagiganye era tegenda kukola ffe nga aba Uganda Muslim Supreme Council. Ekyokubiri twakizudde nti social media yagudde mu nsobi endala etalina kakwate na luli nti omulamuzi Singiza azizzaawo Seeka Mubajje nga mufuti wa Uganda. Constitution ya Uganda Muslim Supreme Council Seeka Mubajje gyakkiririzaamu nga yagyekolera ye kennyini temukkiriza kukola kusuusa myaka 10 nga mufuti wa Uganda. Era buli yenna Constitution oluvannyuma lw'okubanga yamusanga amaze okukola emyaka 22 Constitution yamuwa kiragiro kimu kuwaayo office atambule agende. Si mulimu gwa kooti okunoonya ani anaabeera mufuti, si mulimu gwa balamuzi nga Justice Singiza okubuulira abasiraamu ani anaabeera mufuti, ogwo si gwabwe. So twagadde tutereeze ensobi eyagudde mu birowoozo by'abantu. Of course Mubajje yali mukola yenkola ye yafunye basasula batwala olugambo olw'obulimba ku social media mu kooti ebuziza kooti teyina weeyita okuzaako Shaban Ramadan Mubajje because Constitution gye yeekolera emugamba kasita yasusa emyaka 10 kasita yamusanga ng'asusiza emyaka 10 kuba mufuti talina waayita okudda. So si kituufu ng'omulamuzi Singiza yazizza Sheikh Shaban Ramadan Mubajje wabula omulamuzi Singiza bye yawandiise biina akakwate ne General Assembly yatuula eggamu. Naye si lwe lukiiko lwokka olwatuula bwe bwagwa enkiiko endala zaatuula nga Majisula Mange Executive nga Joint Session ne bakola ebintu bingi. Ensonga endala gye twagadde buli omu amanyi atuwuliriza omulamuzi ensalawo gye yawadde ne bwe tugireko obulesi terina buyinza kukola because bye yayogeddeko nti ali mu kuddamu ebiragiro munne bye yawa Farida. Byonna ebiragiro byamala dde okusibwa mu nkola ne biggwawo tebikyaliwo okulinga omuti gw'amanda gwe baatema ne bookya ne bakukolamu amanda tosobola kuzzaawo ebiragiro byavaawo dda tebiri nawo. So bye yawandiise nti ali mu kuddamu ebiragiro bino ebiragiro tebyabaddewo. So bye yawandiise ng'omulamuzi tebirina kakwate na mirimu gya ofiisi zaffe kyeyakoze baziyita judicial blunders. Era abakugu baffe kye baliko bali mu kutegeeza judiciary lwaki bye yawandiise tebirina bwe biyinza kukola mu Uganda. Ayogera akyalowooza abantu bakyali gangu. Abantu gangu baavaayo dda ne bakutuula enkiiko ompitirivu ne bakola n'obukiiko obulala. Mu mateeka kye yakoze bagamba endabula gye yawadde had already been overtaken by events. Terina na weesobola kukola ategeeza ki asazizzaamu egangu ani amugamba nti tukyali gangu. Omwaka mulamba mu ndowooza y'omulamuzi oyo yalowooza omwaka mulamba obusiraamu bwapakinga egangu tebuvangawo. So eyo twavaayo dda tusanze twavaayo dda twakola dde enkiiko ezitambuza obusiraamu Uganda muno era zikyagenda mu maaso. Ennamula ye tetwagiganye nga bwe mutera okuwulira mu mateeka tebakaaniza na mulamuzi bagenze ku kooti ejulirwamu si level. Twagiganye rejection, it will not work anywhere because abakugu baffe bagitamiize to be an intellectual terror. Yakozesezza obuyivu okwataakinga institution yaffe okugifuula ekyokuzanyisa nti omwaka mulamba awo tewabadde bukulembeze. Bw'omubuuza obusiraamu abasiraamu babadde alaba mu ggwanga mulwadde tebaliwo feehooloya. So abakugu baffe baagala kye yakoze kisa intellectual terror, yakoze obutemu obw'ekivu abakugu baffe ne bagigaanirawo. Of course ebyapiiru ebyo bya bannamateeka balina bye bajja okwagala okutereeza mu apiiru. So si nti waliwo kyasingu tusobola ogikkiriza. Twagigaaniddewo n'alimba n'atuwayiriza n'akwata olukiiko olwatuula olwa General Assembly n'agamba eyo Supreme Council
wabula abasiraamu babiri Musa Kabega ne Honorable Aruma nti abo ye Supreme Council oyo teyewunyisa nakwewunyisa n'asonga ku lukiiko mu kooti gy'atuulamu yali tesobola kukola ku nsonga ze wabula obukiiko lwe yagambye olulimi Uganda Muslim Supreme Council nga teruli nayo. So omuntu teyabadde soba n'atandika okutubuulira abantu betutamanyi abantu nga Ramadan Ssemmangu betutamanyi. So bw'otunula ekiwandiiko kye kiri kiriya yawandiisa apakuka omulamuzi judiciary yatutegeeza dda nti omulamuzi owaabwe tebamanyi ajja kuwa ensalawo ye ennaku z'omwezi 31 bino 3